Tereza kakeko musomesa atakuba wuyo. Ekyoto kyenjuna kumanya yettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembeddwa Dokita Kaddu Baligeyankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutandise wagugo gwakutyaba nkumanya ng'okuvujjirira gw'ekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0773 akiwaniridde leero Mukama akuwe omukisa. Mikwano omulya mmere bw'ayagalanga okwoza naawe okutwala omutega nswera ng'olinanga akati k'ekibiriiti kkiriza togaana n'ekizibaawo kimuwe wamma naddala ekyabakubi ba siyaasa olaba oba alifunye essanyu ery'olubeerera. Zaawedde zengero na bino ngero owejjokolera wamma alina kyagamba n'ekkale n'amusembeza. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Baligeyankoona bannakyoto kyenju n'okumanya neeyongera ate okubeera nga mbeebaza okubeera eyo yonna ne mubeera nga mugoberera okubeera nga museesaamu ate okubeera nga mmwe abafuba okulaba nti oba oliawo tutambula n'okumanya ng'omubala gwaffe we gugamba nti essomero terimala kufuula mumanyi naye likuwa ekitangaala mwattu ate ekyokumanya. Nze Dokita Batindira Bamaga Kaddu Baligeyankoona nateredde dda bubya era ng'olwaleero bassebo ne bannyabo tukyazizza era omugenyi era ajja tunnyonnyola ebintu ebiyitirivu ebikira ku bugulu bw'eggongolo kale munaamumanya naye nga ffe nno tweddira ntalaganya akabbiro maleere naye ng'ate amabeere nayonka g'abakyala banankole. Omusomo gwaffe ogw'olwaleero ate no mwattu nebaza mukwano gwange atutuusizaako omusomo gwaffe era tamirambe tamale Franka weebale nnyo weebalire ddala. Otegedde nti ye Tamale Franka n'olwekyo mukadde waffe Tamale Franka weebale nnyo ate weebalire ddala. Abakajjita bakaakasire babikulya balungi mirimu ndikuma okulya n'enkulya omwoyo omwami oyo akulira ddala ebintu ebitagambika n'omulimu ogutagambika bantu mwe lwaki temumuwanga lunammwe. Bassebo ne bannyabo mwebale nnyo obugalo obwo era mwebalire ddala naye ate kale munakkiriza ne leero mbeere nga ntandikira wano naye nga naawe okyayinza okubeera omu ku abo batutuusaako emisomo gyaffe. Bw'oba ng'oyagala okuvujjirira, bw'oba ng'olaba okwatibwako, bw'oba ng'omanyi nti ddala ebintu bino bijja kuyamba eggwanga era biyambidde ddala abantu okubeera nga bakyusa, nkusaba naawe obeere omu ku abo era obeere ng'obeegattako bamwami Muwanga, bamwami Tamale Franka, mukwano gwange Muwanga Kivumbi Erasto nkubidde ku ngabo y'Abaganda Taata Omugonge, Munywanyi Jemba Richard, mukwano Sekandi Kakembo Juma oyo n'omwami akola ebitagambika Wanjovu, Munywanyi Kigundu Michael, mukwano gwange Sekajja Yahaya, Sekajja Stanley nawe sikwerabidde, Munywanyi Male Moses, Munywanyi Peter Moses banadda nawe weebale nnyo weebalire ddala. Mwami Semwezi Lutaaya tebajjanga bwe twabadde nayo olunaku olwajjo yannyonnyodde ebintu biyitirivu. Kale leero tubadde tuteekeddwa okubeera naye era leero tubadde tuteekwa okubeera n'abagenyi basatu omulundi gumu naye bassebo ne bannyabo olunaku olwaleero omutaka yateredde dda agenda kubeeyanjulira naye ng'ate bassebo ne bannyabo tugenda kunnyonnyola ku kintu kye bayita amasiro ate tweyongera okubeera nga tugamanya. Amasiro gano ag'ekasubi gaatandikibwawo oba g'amasiro nno lwali lubiri nina emisomo gye nakola egisinga sinagigaba
ngezaako okunoonya omusomo ogwo ne gumbula gwali gukwatagana na lubiri naye ngenda gezaako mbeere nga ngunoonya waakiri mbeere nga ngubaweereza kubanga emisomo egisinga olunsi ngitereka bwe mbanga data tetumulina n'olwekyo omusomo ogwo ngenda gezaako ngunoonye ate mbeere nga nagwo nguta. Bassebo, amasiro lwaki gayitibwa amasiro? Ngenda sooka nnyinnyonnyola ebyafaayo omutaka naye alyoka atubuulira ebintu ebitagambika by'amanyi ku masiro. Amasiro gano gayitibwa amasiro nakunnyonnyola nti mu biro biri ebyedda ennyo Kabaka bwe yabanga akisiza omukono baamujjangako akaba. Bwe baamujjangako akaba ako ne balyoka babaako ekifo we bayinza okukasa oba we bakatereka ebinyomo ne biryako ennyama. Bwe bimala okulyako ennyama kwegamba ekyaleetera ng'ekyo ebinyomo bino okubeera nga biryako ennyama kwagala katereka ebbanga eddene naye ne katabeerako embeera ya lusu lwe kayinza kuleeta. N'olwekyo ebinyomo byajjanga ne biryako ennyama. Mu kulyako ennyama ekikolwa ekyo mu Luganda kye tuyita okusira era mwe muva erinnya amasiro ne kaakati lye twogera. Bassebo ne bannyabo, atulina ennyumba Muzibu azaala mpanga. Muzibu azaala mpanga ye nnyumba eyogeza abantu obwama. Amasiro ge bali ndowooza kyenkana omutendera ogusembayo byonna biringa ebyawedde. Enju eno yeri kasubi era esinga obunene era n'ekitiibwa mu nju zonna. Ye nnyumba Muzibu azaala mpanga. Ago nno ge masiro omwagalamizibu oba omwaziikibwa Kabaka Muteesa ow'olubereberye era olubiri lwe yalukubaawo. Era omwo mwe muli bakabaka abawererako ddala be tujja okumanya: Muteesa ow'olubereberye, Mwanga owookubiri, Chwannaabaka owookubiri, Muteesa owookubiri n'abalala. Era enju eyo bagamba nti y'ensiisira esinga obunene mu nsi yonna. Yazimbibwa bwe mbaserabidde mwaka gwa 1881 era ne kaakati emitawaana gyayo na buli kimu mugimanyi. Enju eno edda yabanga ya mukyala Kaddulubaale yafuganga abakyala ba Kabaka bonna. Muzibu azaala mpanga buli kabaka yagiwanga erinnya eriri yayagalanga. N'olwekyo enju eyo eriko ebintu biyitirivu. Wabula bw'obanga oyingira mu nju eyo mulimu ennyumba oba enju z'oteeka okusookerako nga waakayingira. Tulinamu osookera ku waliwo erinnya lidduse Ndogobukaba. Ndogobukaba omwo mwe musula n'eŋŋoma ez'Obwakabaka. Bwe weeyongerayo mulimu edda mu masira ago oba mu lubiri omwo mwabeerangamu enju mpitirivu bujja bukula. Mwabeera eyo nno bujja bukula ebeera y'abambo abakuuma olubiri bujja bukula. Bwali bukina bunnyonnyolako emabega nti buba bukaba. Naye olw'okuba leero saagala kunnyonnyola byafaayo ng'omutaka waali agenda okunnyonnyola, ebimu nja biyitamu mu ngeri y'amatobotobo oba oliawo ne mu ngeri eri awamma ey'akawunguko ng'ow'enkedi akaatera okuyita mu nnimiro. Muzibu azaala mpanga. Kabaka yali ayogera nti Kabaka bw'abeera omuzibu era azaala mpanga nti Kabaka azaala bakabaka.
sajja abedda babanga n'amannya agatiisatiisa basobole bannyabo. Era olubiri mwabeerangamu enju mpitirivu Masengere mwe baasaliranga emisango mwabangamu ennyumba mpitirivu. Naye leero tuli ku masiro g'e Kasubi agaliko ebyafaayo era omutaka agenda kubeera ng'atunnyonnyola ebintu ebiyitirivu ate tumanyi. Abasobole bannyabo tukyeyongerayo naye nga naawe tukukoola abasobola okutuyambako ne muvujjirira obunyomero buno. Ennamba yange ntera okugibalekera eya 07732761 ate 27. Nabannyonnyodde dda nti olwaleero tusaliddwako ensiriba era omutaka yatudde dda avaawa bannange ffe wane waffe tugamba nti oba oli awo lubaale w'omulamu tasamirirwa. N'olwekyo nja kusaba omutaka taata nja kusaba weeyanjulira abawuliriza naddala ku kyoto ky'okumanya beeyongere okubeera nga bamanya ati n'entanda gy'obaleetedde leero na buli kimu taata. Nsanyuse nnyo abawuliza baffe bonna abali ku mukutu guno kutuli nga nze Mutaka Segaluna omutaka w'Ebuswa Essese musataka obutaka bwange okukwatagana na Ddamula era mu Buganda buno. Ddamula omuggo ogukwatibwa Katikkiro Butireevu Ddamula eva mu luggya lwange bakadde bange babanga omuggo ogwo era njogera mu linnya ly'abajjajja bange nti ffe twatonda ensi eno Buganda. Amaanyi agatonda Buganda gava waffe Essese. Buganda yali teriiwo. Buganda yali omutaka lindako kyogamba Buganda n'amaanyi gonna ge tulina kaakano gaatandikira wammwe? Ffe twatonda ensi Buganda okugijja ku nsi muwawa nga kintu azze ayagala afuge ensi muwawa. Ensi yali tekwatagana amuwawa yali amuwawa. Okutandika okukwasaganya Buganda n'ogitondawo kintu yayimuka najje waffe ebukasa wajjajjaffe. Omutaka lindako katono. Ensi ogambye ntedda yali muwawa. Kwegamba muwawa buli omu yeefuga kyetwala embeera efaanana bwetyo nga teteredde. Kyebava bagiyita omuwawa. Omuwawa. N'omwana wane ewaffe bw'aba n'emputta ali awo era batera omufaananya gundi eyo gy'oyogeddeko ey'omuwawa. Mutaka kati kintu yajja ewaffe ebukasa endagaano ye ey'okumufuula omulangira ekolanga ekifo kiyita Lwanga. Abamanyi ebukasa ekifo ekyo Lwanga bakimanyi. Endagaano ey'okukola etya? Eyawa kintu okufuuka kabaka eno eyamu obufuzi afuuke kabaka asooka wano. Omutaka kyotegeeza nti kabaka kintu n'okufuga Obuganda basooka kukola ndagaano. Endagaano ey'amaanyi ajje n'amaanyi afuge wano. Kati bakufiizi ensajja azikugikumakomeza omuwa olufuuka Obuganda. Amaanyi yaffe Lwanga endagaano esooka. Abeeno gye baakola ne bakati baffe. Kyogamba omutaka nti mu ndagaano zonna endagaano eyasookera ddala yeeyo gye yakola. Yeeyo yakolebwa Lwanga. Ebyaffe Lwanga byakuwandiika. Kati mutaka endagaano ey'okubiri etonda Buganda ku maanyi gaffe Nakibinge yajja ewaffe ewajjajjaffe wanne n'akola naye endagaano wa omulwanyi mu kumwisa kibuuka omumbaale fukutiza kyono ky'omubazi jjajjaffe ajja Buganda buno era yatwalira n'abutuusa ku Mubende n'abutabaali n'abutuusa eno eri Abanyanda Ebugerere n'abugozi ne butuuka ne ku Kiyira. Kaakati oluvannyuma Mukama w'ensi eno Mwanga obuto bwe ajja naye atabaala amasaza n'ayaka bibyaga ne Bugangayizi agaddayo Kabaka Mwanga. Amasaza ne bamuwa amasaza abiri Abazungu nga bagawa Kabaka.
ensi kugula tuliye na sababu 200 kati kalwa kalifuna tukajja kanonga tufutu twefuze omutaka lindako katono abawuliriza beetaaga osooke oddeyoko katono kubanga bayinza okubanga tebakufunye olina wootuusa onoosikatira mu kalulu ka referendum referendum ako kajja nga tugisembera ekyasi kyokufuga nali kalenze katono naye olwokuba nti nokidde mu bakadde bange abamanyi ebyo bulungi nebino ebyomuulula abakadde bange babimpaala bulungi abakadde baffe kalinga ekitange yawangaala makeero tukaffe mu 18 ne oludda twakira 6 mapeera ono omuzungu okutuuka ewamu ewaka okutuuka ffe sisi kubona gye bayitanga bajjema kyogamba nti mapeera oyo yatuukako essese butereevu gye yayita era basooka okuba enkambi esooka kukigowa kyekyebumanyi awo okuyasooka obugoma omutaka yasanga omutaka Sekalala nti erimu bantu bangi n'atambula nayongera eno ebumanyi awo najja mu ewomutaka ebumanyi awo omutaka katono nnyo ekitundu kino Bugoma kiri ku luuyi ki? Ekintu kino Bugoma kiri ku luuyi olubbiko bw'obanga ofudde mu nnyendo n'okwatuka erigenda ku nnyanja ebukakkata kati ojja eri waffe sisi otuukira ku bayita e Bugoma ng'oyise ku kidiiri oyise mu lyato oyise byawo oye Bugoma. N'ekirala mutaka abawuliriza beetaaga okumanya olina ekintu kye wakoonyeeko mu kutandika nti mmwe abalina amaanyi agafuga Buganda naye mmwe baani era mweddira ki? Sebonze ndi wanvuma akabiri kwa kinvuma n'ab'envuma baali beeyo essese musiti mugumuluuza nti akankanya ensi so abatambula mutuka ffe era wanvuma tusaba otuddiremu omutaka tetukutegedde jjajjaffe musisi jjajjamwe musisi mutufubutuka ffe mutuva ono musisi akankanya ensi abantu abamu jjajjaffe omukulu era mu kiseera kyenga wa ensi ewaffe wali ekizinga kimu nga bakiyita Bukasa tuli batonzi jjajjaffe balaba nga abantu bayisidde obungi n'agamba abantu bayisidde obungi abantu bange baaze bafuuse bangi kanga yaffe kanga ensi yange yanyenya bunyenya ebizinga byonna 8 kirama n'okusoba kirana nga kirambisa nebiva mazzi nasanze ogambye nti musisi yayita n'anyeenya bunyenya nga atonda w'ebizinga ebiri essese nebivaayo kyogamba anyeenya bunyenya ng'ekizinga awo kiddawo nkugambye nakisinga kibinya ayinza okunyenya ekizinga kyonna nakikuba mu mazzi omutaka essese eriyo ebizinga obudde buno nga bimeka? ebizinga biri mu 8 oba nawulira oba 89 oba mu 2 awo sijjukira bulungi birikola sese olina ekintu ekirala kyokonyeeko n'otunnyonnyola nti ab'envuma ab'envuma gyegyaffe ffe mutuva ffe ab'envuma ffe yaffe kubanga essiga ery'ekkulu mutuva baliyita erya Sendege erya Sendege balya Sendege nalyo liri Buvuma eryokubiri eryejjaffe Monda eryajjajjaffe erya jjajjaani Semusulo mugumwita Wannema waliwo essiga olyokonyeeko emabega katono nzija liri Sendege waliwo awo eribadde eryokubiri oba Monda kusatu erya Gugu
gugu naye ali kabaka waffe mukasa w'ennyanja esigali anti enkubu yabakadde bafa amaanyi gaabwe eryokuna lyebayita lusundu jjajjaffe wamala yatonda eno ennyanja wano eri wano emityana wamala eyo ennyanja eva waffe eno gye bayita ennyanja ya wamala eva waffe yava wamu ate negenda eyo emityana anti wamala yali mwana wa jjajjaffe wannema mwana wa musisi kaakati mukadde musisi yasooka okuba kabaka kati yali akaddiwa obwakabaka n'abukwasa omwana waani wannema n'azaala abaana be basatu omutaka katono nnyo onansonyi okulyanga ekimuli naye ng'abawuliriza naddala ku kyoto ky'enju n'okumanya beetaaga okumanya nti kyoyagala okutegeeza nti okuva edda n'edda kuba olina kyokonyeeko nti mwalina bakabaka abeeyesese mwalina obwakabaka nga si buno obwaffe obwa Buganda oba obubatwala butereevu omuzungu yajja n'atusaanyaawo era twalina n'olulimi olwaffe olusese abasajja bajja nobasanga ffe batambulire no ku mazzi ne bakyewuunya nnyo kubanga eno mu West Africa gye baafuutwa bajja wano bano abasajja bamapeera bamakati mapeera makaayi baani bonna baayita bulungi nga bajja bagoba ogwo omugga Akagera negubaleeta ne bayita bulungi Rwanda ne bajja ettanganyika amazzi gafaga nayettanganyika ne bajja bafeera mapeera abulira mu mugga abulira mu ttabi lya mugga ogwo Kagera kubaye Kagera asigala yako n'afuutukiramu eri ejjinja ebusoga ani yabuliramu ate mapeera ye n'abulira mu kugamba ttabi oba tribute kugamba babakyali bajja mu luzungu lino edikola katonga obadde ovuddeko oyina kyokonyeeko nti mapeera ayina we yabulira anti kugamba bajja bagoba Kagera kati bajja bagoba Kagera ye lyati eriye nerikomba mu mazzi gano agakola Kagera amanyi agakola katonga neryekoonamu kati ye n'abulira omwo olw'empewo kubanga ogwo omugga gutwala n'empewo y'amaanyi kwegamba amazzi ne gamutwala nga si yavuga eryato amatu batanga ag'engoye ag'engoye kati awo kujja n'atuuka ebugoma kubanga omugo Kagera guyita amazzi g'ebugoma awo ne gujja wano ne gwasa wano mu lw'Masaka olulwolo asa ogwo omugga gufuutuka eri ku kigo ne gwambuka eggomba omutaka katono nnyo okoonye ku Bwakabaka naye oyina kye wakoonyeko mu kutandika nti mwe mweddira envuma nenzijukira nti wano ab'envuma nno be bateekeddwa n'okutema omuggo Ddamula ekyo tekirimbanga ensi omuggo tegutema kika nyumba eyo mu Kisoogo omwana wa Mukasabirimu yakola omulimu ogwo nze mwenva omwana wa Mukasaani mirimu ye yatema omuggo ogwo agamaanyi geganyumba iso si buli wanvumu ina ekyo bano neza bana bakulembera ebika bajja ne bakitanga kyanga ne bajja ebyafaayo ate ne babiwandiika mu ngeri endala ne balowooza nti nedda ssebo si buli wanvuma ayina amaanyi ku kintu ekyo wabula waliwo enju kati enju gwe mwova mwabateekeddwa gange ate tuvaamu bangi naye kati nze ndiwo gabaga muntu omu aba aliwo so si nyumba yekola gabaga muntu w'ennyumba eyo olwaliwo nze nedda mu bigere bya jjajja wange bamuyitanga amapeera gosaawoleka amaanyi gonna bamuyitanga Munyonya yazaala zirimenya naza kitange zirimenya ono amaanyi agijja batagafine naye ekyamutta ku linnya lya paati lyono mapeera bayajja n'abagengewaliza mu ddiini omwo katuliki omwo bino n'abisuula era bwabisuula n'abisuulira ne bikola bubi nnyo naye lwati yalina emikisa gye n'abeerawo n'abeerawo naye era
byatuuka ekiseera ate ekyo ndikirina oliwo amini ate oliwo mpadde omukisa ne bimulaga nti gw'otujeemera ne alidde waffe yo ali mu lubuto lwa Mukama n'oyo emboozi mpanvu negikunyumiza. Kaakati omutaka nyina ne oba nkifunye mu butuufu nti olw'okuba mwabeeranga Buvuma kyemuva muyitibwa n'ab'envuma naye naye simanyi oba nze bwe nkitegedde bwe kiri oba mu bukyamu nsaba okitangaaza